omuyimbi Pallaso avuddeyoko n'asaba okulula oluyimba olupya ndi ngoma nnene munnange bye ngenda okubeera nga nkutuusakoko mu maaso awo, ate nga ye Alien Skin abaddeko Keeno ne mukwano gwe munnange beeguddeko ekibadde mu katambi anti Alien Skin omumanyi engeri gy'ajookingamu yonna gye biggweredde, ate nga munnange Eddie Kenzo alambuddeko munnange wali ku nkoko ku nte. Bannange Eddie Kenzo ayagala bambi kye bayita okulunda esayidi eno, bye ngenda okubeera nga nkutuusakoko mu maaso awo. Kakasa nti nno vidiyo ogimpera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Bambi Jaminati sinza ku Jaminati Yogi kansikuke nkutegeezeko nti no Pallaso kyaddaaki avuddeyoko wali n'ateekayo kasampo oba munnange ku luyimba olupya lwalaga nti no asaba okulute munnange esayidi eno. Oluyimba luno luli mu ttuluba nga bino bya banene kosa bwe nkwagala kosa n'ennyimba munnange ate endala nnyingi nnyo esayidi eyo, era nga Pallaso avuddeyoko wali n'agamba nti no munnange ate ye ali ngoma nnene nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako nno ebadde challenge. Kosa ate nawali n'atulaga ng'ali mu nnyumba ye, actually ali mu kubeera ng'agimaliriza kubanga ndowooza ogezaako okulaba yasiize munda lanki, yasiizeemu lanki munnange ate munda nga bw'ogezaako okulaba bibadde bitambula wali ku mukutu ogwa TikTok esayidi eyo, naye nga munnange Pallaso bw'atyo era nga bwenti bwe muceekinzeko esayidi eyo. Katweyongereyoko wali ne mwana muzi munnange ate Alien Skin alina mukwano gwe munnange oyo gw'olaba faani we amumatira nnyo nga bw'okiwulira. Kaakati nga bwe nkugambye nti no Alien Skin munnange ate gye taggwako bigambo esayidi eno yonna gye biggweredde, nze naawe sooka olabe akatambi kaako. Omusajja waaliwo omulala oweni tasomanga naawe lwaki tebakuba id master oli mupiiki empifiri osobola obwa baasa kyosobola kusomera okubeera hm. Hello. Hi. Gambo otya? Ego mawono. Wafanya mama. Mufana. Tomanye. Banya kusomera bamu obwa baasa banasobola. Sajange mugeze ekimala okumufula id master. Id master. Baba jira bamuoga kupita id master. Fiti eh? Kinyomye batudde wano layite ng'egyazeemu ayite ebyewate agenda nange kusomero tumange nsoma babu Alba, look here. University of Kwerondalonda biranga bwetanandiko ebyange bikulu nga bwebiwani sazanyanga na buddoogo gasore yanga sazanyako na buddoogo abangana agabbirwa okukyalo okwo nange mbaoko olunaku obugi ate kyewukyakayata agabbira nga lina ne pakati kwalatikidi kale nyo yoyo nno munnange ate mwana mwenzi munnange ate Alien Skin leero bwenti bwe muceekinzeko esayidi eyo. Katweyongereyoko wali ne mwana mwenzi munnange ate Eddie Kenzo ayagala nnyo bambi kye bayita okulunda, si muziki gwokka muganda wange, alina emirimu emirala mingi nnyo gyakwasaganya esayidi era nga ku mulundi guno afunyeyoko wali akadde n'agenda n'alambulako ku nkoko ezo nga bw'oziraba, n'alambula ne ku nte zibaddemu mu kisibo ekyo nga bw'ogezaako okulaba.
yoyo nno munnange ate mwana mulenzi munnange ate Eddie Kenzo era nga bwenti bwe mucekinzeko. By the way akatambi kano kabadde kakutte omubabiro wali ku mukutu ogwa TikTok nga kali mu kwogeza abamu obwama esaidi eyo bakomentinga nga bagamba Eddie Kenzo kino kisibo kye ki ekigenda mu maaso munnange. Naye nze mu kulaba okwange ndabye nga bambi omwana mulenzi ono azze okulambula azze okulambula obulambuzi nga bw'ogezaako munnange ate okulaba. Naye nga nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo ku mwana mulenzi ono munnange ate Eddie Kenzo. Eddie Kenzo nno yakavaayoko wali n'ayirizinga oluyimba lwe olupya. Actually ndwerabidde ne title ndwerabidde title oluyimba luno olw'omwana mulenzi munnange ate Eddie Kenzo, naye ng'alina akapya munnange genda ku YouTube channel ye okachekingeko. Omwana mulenzi munnange ate Eddie Kenzo ojja kubeera nno ng'ate otadde munnange ate impact nene nnyo ku music ate ewa Uganda eside eno okwetooloola. Jjukira nti no wano music and personalities kakati nno tuba tukutegeeza munnange omuyimbi wo alese luyimba ki eside eyo tuba tukutegeeza wano ku Jaminant Yugi. Yensonga lwaki nkugamba nti no subscribinga ate kibeere nga kitambwira ddala. Nzikiriza nkomewo ko maaso awo ate n'ebirala.